Hello mikwano mbalamusizaako amenya gange nga nze Senga Fifi olunaku lwaleero nzire program yaffe yaleero egamba tugenda kwogera ku bukodyo obupya obusobola okukuuma omukwano. Mugambe mwami esente z'enviiri zizo nzikuwadde leero sala enviiri kale muba shaving negwa omukyala owooza oyagala omwami wo naye omwami wo yazika owooza omusajja wange yazika boyfriend wange yazika siina nawe mpisa lulimi munuuna tutuuka okunuuna ku musajja w'omukira n'okkirira ku manege nga yenna yazika no complaininga nno kati ocomplainingirani gwe tosobola kushavinga musajja wo ako kakodyo mwami wo mugambe leero ani njagala kushavingako musajja wo yazika enkwawa muba kebeere mubalabe kebeerako ku musajja wo mu nkwawa olabe yenna yazika enkwawa naye gwe omulwanira n'omulwanira naye tosobola nakushavinga musajja wo mu nkwawa mbunaawe oli mu mukwano. Ebyo byebintu abakyala bye tulina okukola tumanye omukwano kyeki okitegeera. Nabagamba abakyala muyige okufumba omusajja mufiidinge akunako kakodyo mu mukwano. Omusajja atalya gwe omusuubira kwagala ati ajjawo amaanyi akakodyo ak'okulala abakyala muyige okwala obuliri banange muyige okwala obuliri. Omusajja nadda nga obuli bonna buli disorganized tebwaliddwako banange batunda amasuuka aga layisi genda ogula amasuuka otegekera omwami wo obuliri ekisenge obuliri ye mwami gyawummuliza ebirowoozo gye muteeseza okitegeera. Naye omwami naddanga bonna obuliri buli disorganized amasuuka gonna gali okwo gayulika naye mwewefulukutira mukyala akayingira mu mukwano musembere. Omukwano kyeki? Omukwano kwe kwagalwa. Akakodyo akasooka gw'omukyala yagala omwami wo ate naawe omwami yagala mukyala wo kubanga muli mukwano. Omukwano kwagala abakyala tuyige okwagala abasajja baffe tuba defending tuba protecting. Omusajja wo mwagale va mu ebyo mbate simanye yasooka nga yamukola towuliriza bitakwatako bitakuzimba fokasinga ku musajja wo. Tuyige okufokasinga ku baami baffe tuyige okufokasinga ku baagalwa baffe mwabali mu relationship namwe abali mu bufumbo omusajja wo mufokasingeko. Omusajja naye waaliraba nti omwagala ajja kwagala. Jjukira wano mu mukwano omusajja ye yasooka okwagala kubanga ye yakwana. Kati waba yakuwa okwagala okusooka naawe gattawo. Abakyala tuyige okwesacrifyinga omwami wo mu surprising ey'okola olumu ako kakodyo muweeyo mugulireyo akantu akatonotono kale si kugula mufumbireyo akantu akali special akunako kakodyo mu mukwano. Fe abakyala abamanyi okufumba keera ofumbireyo omwami wo akantu akali special kale bw'oba tolina ssente zigenda kugula akakodyo akalala. Amasuuka gonna gayulika mweweefulukutira mukyala mb'olaga bukodyo mu mukwano bw'olaga musajja bukodyo mu mukwano. Musajja nayoka akutunuulira n'akukeneka nga weefuna okugula tosobola nakwala buliri. Decorating obuliri bwo nakugamba obuliri bwo butegeke bulungi budecorating tegeka enkumbi zo wali mu maaso. Nakugamba omusajja wayingira wati mu kisenge fuwamu ku perfume ekisenge kibeere nga kiwunya bulungi bannanga ako kakodyo mu mukwano. Nabagamba perfume kakodyo k'amaanyi mu mukwano. Gwe omukyala naawe weefuuweko ka perfume owunye bulungi. Omusajja akusange ng'owunya nga kyakulya ng'akuliirawo naye owunya bubi oyina ekisuggo wennyini tosobola dde okwefaako nti kanneekoleko bwenti. Abakyala munaaba ebbombo munaaba amazzi g'entamu owunye bulungi. Abasobola mu steaming owunye bulungi. Musajja akutuukeko nga kyekyo
nefe tumanyi mbu obukodyo mukwano mbu kusimanyi kwe kunyenya ekiwata ennyo. Nedda bitandikira eno wansi. Ne woonanyenya ekiwato ng'owunya bubi, omusajja tagenda kwagala. Obuyonjo, akakodyo akasobola okukuuma omukwano bwe buyonjo. Abakyala tubeere bayonjo. Nakugamba buli woba ogenda okwebaka senya amannyo. Ku makya nga tonneegatta, kera ku makya mangu genda mu kiyigo naaba senya amannyo okomewo mu buliri. Omusajja agenda okwagala okukuzinako ku makya ng'owunya bulungi nga totya nakkiisinga. Okitegeera? Akakodyo akalala, obukodyo obupya obuliko kati. Abakyala tufune enjogera y'omu kisenge, akawoowo, obukakkamu n'okuwuliriza. Omusajja wo oba boyfriend wo waba ayogera, wuliriza, muyige okuteesa. Omukwano kuteesa, si kwesalirawo nga gwe bw'oyagala. Gwe buli kimu oyagala oyiseewo kikyo, buli kimu oyagala oyiseewo kikyo. Kiki twogera nnyo? N'oyogerera essaawa ennamba omusajja n'akutunuulira waati n'abula ne wakutandikira. Okitegeera? Abakyala tuyige obukakamu, tuyige okuteesa mu mukwano. Omusajja oba boyfriend muwe obudde ayogere, osunsulemu ekikugasa, kikuyamba n'okumanya woogwa. Okitegeera? Buli omusajja w'otamuwa budde kwogera mu relationship togenda kumanya woogwa. Nabagamba we have a lot of relationships. Eziriwo ogenda kutomera kuba towadde musajja wo budde wa boyfriend wo kwogera. Buli omusajja wayogera ojjamu n'omanya nti ono omusajja nsobola okumufumbirwa, nsobola okumwagala, nsobola okuwangaala naye, ng'ojja mu bigambo naye oyogera osabuliza. Ako nno kakodyo mikwano. Omusajja muwulirize, muwe obudde owulirize, olondemu, omanye nti watomera oba tewatomera. Akakodyo akalala akasembayo, bakyala mulekeraawo okufuna embuto omusajja zaatakusabye. Ebisinza okukyankalanya abasajja n'abakazi relationship z'ennaku zino, mbuto ezo eziteetegekeddwa. Mutuule mu discussinge, obuuze omusajja oli ready okuzaala. Mulaba ennaku zino embeera weeri, embeera mugiraba. Topaaluuka kufuna lubuto mu bwangu, sooka weetegereze. Bye bituleetedde okutomera, n'owooza ntomedde, ogenda tutomera emeka? Lwa buteebuuza na kwetegereza. Mulekerawo okufuna embuto ezo ezitatadde, ndi lubuto. Mutuule nga n'omusajja wo mwebuuze, tuli ready okuzaala? Mukwano tuzaale? Mukwano oyagala okuzaala? Oba gw'ofuna bufunyi n'ojja n'olukubawo? Mulekeraawo okukozesa embuto ng'ebyokulwanyisa, nti bye bigenda okuwamba obufumbo. Nedda maama, nedda. N'abagumba nabo baganzi. N'abagumba baganzi. Akakodyo nkakuwadde. Gw'abadde asuubira nti ogenda kukozesa lubuto ng'ekyokulwanyisa okuwamba omukwano, weerimba. Ate ennaku zino bakambwe abasajja. Topapa kuzaala omusajja aba tannakusaba mwana. Sooka obeere mu relationship yo, weeyagale. Weeyagale, omanye omusajja wo, omuyige, omumanye. Akakodyo akalala, tulekeraawo okweripa ku famire z'abagalwa baffe. Olw'okuba basanze bayinawo bagagga, nawe weerippye.
tuwe famire z'abagalwa baffe ebitiibwa. Bakugamba ebuko tevambwa, ebuko teva muto, ne waaba muto aba muko. Abakyala abamu tugenda ne tusanga omusajja nakwanjulira famire ye n'ofuuka wa famire ye. Era wenna ayagala ennyo maama nenjagala nnyo baganda be ne bateekamu ssente wenjo okuganja weerimbi. Muyige okuwa ekitiibwa famire z'abagalwa bammwe. Gwe omwami tosussa buli kimu ng'okubira famire yaani ng'okubira mulamu w'omukazi. Legerege nedda. Tuyige we tukoma ojja kuganja. Gwe omukyala w'olimanya w'okoma ku famire y'omusajjawo ojja kuganja. Naye w'otalimanya w'okoma togenda kuganja. Akakakojo nkabawadde. Ekyokubiri, muyige okulabirira abaami bammwe. Omwami w'omulabirire waba akola mutegekere ku ngoye ng'agenda ku mulimu. Mutegekere engoye, mutegekere akasenya, mutegekere engatto, osikirininge. Kubanga engatto zigenda nnyo na ssente, ze zinoonya ssente. Engoye z'omwami zigolole, zooze. Tolina musajja kugamba bw'ate gamba nti ate sokisi ziri luddawa ate waliwo ebintu ebimu nga byo byekola byokka. Waliwo ebintu ebimu nga byo byekola byokka. Ne w'onaateeka enkumbi n'ozipanga wali ninga omusajja wo tomulabirira omala budde. Gwe omukyala buli w'otalabirira musajja wo omuleetera okwogerwako n'obutaweebwa kitiibwa gy'ayita. Abamu muyina n'eŋŋombe egamba nti nze omusajja wange simulabirira kubanga bajja munzibako. Bwekitegeera omukyala kikukakatako okulabirira omwami wo n'alabika bulungi. Gwe munyirize, ebisigadde Katonda y'amanyi. Munyirize. Musajja wo mulabirire. Musajja wo mugambe ebirevu mwami biyitiridde. Ebirevu bino byetaaga ku streamingako, bitreamingeko mwami. Kubanga gwendabirwamu yeesooka ng'afuluma ennyumba okugenda okunoonya ssente n'emikisa n'ekikola ki n'emikisa negimugoberera. Siba bulungi, subscribing, liking. Mwera.